Kino kye kifaananyi kya Charity Chebet kye yeekubiza olunaku lw'eggulo ng'amaze okutikkirwa diploma ku Mulago School of Nursing and Midwifery. Kyokka oyinza okugamba nti eri abadde essanyu gaafuuse amaziga eri ab'enganda za Chebet kubanga y'omu ku bafiiridde mu nnyumba eno eyabutikiddwa ettaka ku kyalo Kapchorwa mu Kutumo West Division mu munisipaali y'e Kapchorwa. They had gone to Mulago Hospital for graduation of their daughter, Charity. So when I called him, they had crossed Ginger. That was about 2200 hours, that is 10 p.m. Then this morning, that is around 06 in the morning, is when I got a call from one clan member, Kitiye Patrick Kama, telling me there is a disaster here at Kapchorwa. Chebet yafiiridde wamu ne nnyina ssaako n'abaana ba muganda we babiri. 4 bodies. Mzee Chebet, Wilfred, and the elder wife had been taken to Kapchorwa Hospital where they are at the moment. So I found a dead one. That is Kovia Kialanga Chebet, dead. Then a daughter, Charity Chebet, dead. Ng'oggyeko bano kitegeerekese nti abantu abalala 3 bafiiridde mu kuyigulukuka kw'ettaka okubadde Bukwo ekirinyisizza omuwendo gw'abafudde mu kitundu ky'e Sebei ku bantu 7 so nga waliwo abantu abalala 11 abakyabuze. We have also information that's in Nyaliti in Chesawer, that is in Bukwo district. We have so far confirmed 3 dead bodies and 11 missing people. Of course, we are informed that this landslide was able to cover 4 homesteads. Njega eno yalise yonoonye amakubo amayumba nga kw'ogasse n'ebirime by'abantu era nga bangi mu kiseera kino baagala gavumenti ebeeko kyekola okudduukira embeera. The biggest challenge we get as leaders is we actually report to government and then they come on ground, but no action taken. So this time round we are actually requesting that government takes action, because most of these areas that these landslides are occurring have been marked as hotspot areas, and some of the families were supposed to be resettled. Kati abantu 16 be bakafiira mu kuyigulukuka kw'ettaka mu bitundu by'e Sebei okwatandika ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Ab'ekitongole ki Red Cross nabo baatuuse dda mu kitundu kino okugezaako okudduukirira abakoseddwa wabula ng'olw'enjega eno bakyalemereddwa okutuuka obulungi ku beetaaga obuyambi olw'amakubo okusalwako. Wabula kaweefube w'okuyiga abantu abakyawagamidde mu ttaka akyagenda mu maaso. Just this week we have lost over 10 people in this Sebei region due to landslides and mudslides, and then floods today. We were passing Ulambuli and it is also flooding. So we call upon the people of this region, those that are at risk, like you see where we are standing, the other households, but you see even the people are not bothered. They are still there. So let them first move to safer places, let them move to relatives as government comes up with together with us as partners of a clear plan on how maybe these people can be resettled.